Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Baniriza nnyo ku Mukutu Digital TV ennaku z'omwezi 8 omwezi tuli mu gwa 4 oba gwe walise April omwaka 2024 mwebali nnyo kubanga muneegasseko amakya g'olunaku luno olwaleero kibeera nno kya ssanyu nnyo okubeera nga mutwegasseko buli lunaku tubeera wano nammwe okuva ku lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi tugezaako okuba nga tunyumyamu nammwe okubabuulira biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Amannya nze Edgar Mathew Kruhanga era njagala okuba nga nkwaniriza ddala n'ekitiibwa kyonna. Sabbiiti tuli mu mpya, omwezi nno mpya, that means twakatandika kwota oba ekitundu ekyokubiri eky'omwaka. Nabagamba nti buli mwaka bagwawulamu ndowooza zibeera factions nnya oba kyewaliise quarters nnya. Buli myezi 3 kwota emu oba ogimaze, kitegeeza omwaka oba otandise okuba nga ogutambuzaako mpola. So wano mba nkubuulira nti oba olina ekiruubirirwa ky'oba wasetinga ndowooza ssaawa zino oba olina okuba nga olina ky'olabako, omuzungu kyatera okuyita indicators for success, ng'olaba nti kati mba nasalawo okuba nga ngenda Masaka kati ssaawa zino kirabika ntuusewa Busega oba ndi Kyengera mu mbeera bw'etyo. So kansuubire nti nno otandise okuba nga weevaluatinga mpola. Olunaku olwaleero tulina Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform agenda kuba nga atwegatta ku lunaku luno olwaleero. Tugenda kuba nga tunyumyamu ensonga nnyingi ezigenda mu maaso e Busoga eyo gy'asinziira oba gy'atera okuba nga asimba amakanda. Then tulyoke tutunulira eggwanga lyonna generally tutunula litya, then tuba tufunyeko ne kaaganya bakadde tujja kuba nga tutunulako mu mawanga ag'ebweru okulaba kiki tusobola okuba nga tuyigayo olunaku olwaleero. Era ngenda kubeera wamu n'omwami Jeno Bigirwa Moses olunaku luno olwaleero. Farida Bikobe tagenda kuba nga atwegatteko naye wonna gy'ali twagala okuba nga tumwagaliza emirembe. Ab'emizannyo ebyali bingi ebyabaddeyo mu nsiika y'ebyemizannyo tujja kuba tubyogerako kuba twogereranga
ekikopo kyemutera okubanga munyumirwa nnyo ekyo ekikopo ekyababinywera wali mu Bungereza ekya English kinatera okubanga kigwa naye saawa zino olaba nti buli omu agezaako okubanga yeesetinga abeere nga agezaako okubanga yeetegekera sizoni abalala baagala kuluubirirwa nga bagenda wali mu Champions League oba ku Bulaaya basambe ku mupiira byonna byonna nja kuba nkubuulira biki ebigenda mu maaso eyo mwebali ennyonyi era mwebalire ddala njagala okubanga njagaliza omwami Wamala Charles amazaalibwa ge gabadde ga lunaku lwaggulo naye ne otuba tugaselebrate olunaku olwaleero tewabeera buzibu. Wamala Charles, happy birthday era weeyongera okubanga onyumirwa digital ate n'obulamu bwo butandike bweyongera okubanga bugenda mu maaso mu mbeera ennungi ddala ddala. Okay, munzikirizeko tugendeko mu mawulire gabadde gye mutabadde mu weekend omwo oba sabbiiti ewedde twalabako ku bingi ebibadde bigenda mu maaso. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ono nga yali mukulembeze w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC ng'ate yeesimbawo ku ntebe ennene mu ggwanga emirundi ena abadde atabaala wamu ne banne eggwanga mu bitundu ebyenjawulo nga bagezaako okubanga babuuza ku bannayuganda kiki balowooza naddala ku kigenda mu maaso ku kibiina kya Forum for Democratic Change FDC ate na kiki balowooza oba balowooza eno conflict oba resolutions bali badde abazirumba batayitaati kano yasinziddeeyo n'ayogera ebigambo bingi era ekyaleetedde bannayuganda okugamba nti itaati kano kyaleka kati ayagala kukola kyewaliise political comeback okubanga akomawo mu byobufuzi. Abantu abasinga baali bamuggyako oluvannyuma omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi nga Bobi Wine okuva oluvannyuma lwe yajja n'ayingira mu nsiike y'ebyebufuzi mu mbeera eyo ekyaleetera itaati kano ono okubanga asiriseemu naye oluvannyuma lw'emigozoobano egyali mu FDC bwe twawulirako amawulire agagamba nti waliwo eyalya ku nsimbi n'omulala abakosa ensimbi ezitaali nnuŋŋamu bulungi. Oluvannyuma olwo twalabye nga omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye akomawo eri bannayuganda okubeebuuzaako bo bakole batya ng'aba FDC. Juga bwe twogerera kati FDC yayawukanamu ebiwayi bibiri. Waliwo kimu ekyenajja nankumbi ekikulemberwa Patrick Amuriat Boy, president wa political party eno, ne secretary general we Nandala Nathan Mafabi. Then waliwo n'ekiwayi ekirala ekikulemberwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye omuli ne ba Lord Mayor Elias Lukwago, Ibrahim Ssemujjunganda abagamba nti ekibiina kyabwe tekigenda kubanga kiyingirwamu ssente y'ekibi oba ssente gye balowooza yava mu gavumenti naddala okuva omwami gwe bayita retired Colonel okuva omwami gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. So mu mbeera eyo retired Colonel atambudde district ez'enjawulo abadde mu Lukungiri abaddeko mu Mbarara ng'agenda yeebuuzaako bannayuganda ab'enjawulo okubabuulira oba bamubuulire kiki kyennyini kye balowooza nti ekibiina kino kyali badde kigenda mu direction bwe nti abasinga nno ekikwewuunyisa retired Colonel bamugambye nti bo balowooza batandikewo ekibiina ekipya. Yatandikira wali Embarara nga embagambye ennaku z'omwezi zaali 3 eza April, then naddako Kabaale ku Lwokuna nga 4, then n'agendako Erukunjiri lwali Lwakutaano, then ku Lwomukaaga yali Bushenyi, ku Lwa Sunday olunaku lw'eggulo yabadde Kasese. Kati olunaku olwaleero era Dr. Besigye akyatalaga eggwanga agenda kubanga agenda Mityana olunaku olwaleero. So wanaava Mityana tulabyeko kati nga schedule agenda kubanga agenda Busoga era kwebuuza ku banna FDC abali mu Busoga bamubuulire kiki kye balowooza ekibiina kino kyali badde kyekola kiti okubanga kisigala relevant at a time like this. Ye retired Colonel Kizza Besigye byayogedde kyasinze okubanga ateekako essira kyekyokugamba mbutagenda kwesimbawo mu 2026 era mmwe abadde bamusaba akomewo nga yeesimbawo ku ballot. Ye abawakanyiza n'agamba kino si enkola ennungamu bulungi. Ye mu ndaba ye akalulu tekakyasobola kubanga kalina kyekakyusa oba nga kakyusa mu bigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Era ye nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye akkiriza nti bannayuganda basobola kubanga bo bennyini abasituka oba basitukiramu ne basobola okubanga beddiza obuyinza bwabwe mu mbeera eyo. So olunaku olwaleero katulinde Dr. Besigye wali Emityana mwagenda okubanga asinziira okubanga abunya obubaka bwe. Tulabye nga obubaka nno abunya nga tewali na bizibu byonna, tewali migozoobano
tewalina ziwaliise challenges poliisi zereetawo ekyabadde ekirungi ddala katusabe nti poliisi ya Uganda eneeyongera okugenda mu maaso ng'ekola omulimu gwayo mu mbeera wetu. Mwebale nnyo okubanga mukyali ku Digital TV. Amanya nze Edgar Mathew Kruhanga ziri 12 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tugendeko mawulire amalala. Olunaku lw'eggulo nga tugenze ko wali mu ggwanga erya Rwanda abatuliraanye wano ku mulirwana e Rwanda bali mu kujjukira oba bali mu in fact kuba kujjukira abantu abafiira mu kitta abantu ekyaliwo ekyatandika ennaku z'omwezi zaali 7 April omwaka gwali gwa 1994. Kino nno ekitta abantu kyali wakati w'abantu be waliise abahutu then n'abatuusi zino ze tribes ebbiri ezisingira ddala okubeera mu ggwanga lino. Waliyo ne tribe eyokusatu gye bayita the Twas ne bano abato tebatera nnyo okubanga boogerwa. So ethnic groupings eziri mu Rwanda ebbiri zaagenda ne batandika okubanga etema etali ddala nnyo abahutu bano be baali bagezaako okubanga batema abatuusi mu mbeera eyo. Kuno oba kino ekitta bantu kyatwaliramu abantu abakunukkiriza mu kakadde kalamba era bangi bagamba nti kino kyekitta abantu kyewalabyeko mu modern history ekitiisiza ddala akyali omwaka gwa 1999 myaka 30 oluvannyuma lwekyo. Paul Kagame yayimiridde awo of course najjukira abantu abafiira mu kitta bantu kino naye ate ne basaba Banyarwanda baleme kuddamu kulaba ku kintu bwe kiti ekyaliwo mu mbeera eyo. Abatamanyi kiki ekyaleetebwa wuuno kino ekitta bantu kyali sparked off by the killing oba okuttibwa kwa Juvenal Habyarimana eyali president ow'eggwanga erya Rwanda mukadde ako. Baakuba ennyonyi ye in fact yalimu yekka yalimu ne president wa Burundi era bonna bano baafiirawo mbagirawo mu kulumbibwa okwo okwakolebwa. Oluvannyuma lwa ennyonyi ya president eno okubibwa negenda wansi twalabanga abantu ab'enjawulo naddala abaali abanyiivu abatwakaavu abasajja abaali mu government especially the Hutus ne basalawo ba annihilating oba bamalewo the race ey'abatuusi. Era abantu bangi battibwa ndooza namwe mu Uganda wano mwafuna wrath oba mwafiiringako ku biki ebyagenda maaso e Rwanda because ndooza emirambo egikunukkiriza mu 1,000 around 1000 n'egigwamu gyaziikibwa wano mu ggwanga erya Uganda. Era abantu ab'enjawulo naddala Abanyarwanda batera okutindiga engendo ne bava mu ggwanga lyabwe ne bajja wano mu Uganda okubanga bajjukira abantu baabwe naddala abaziikibwa kuno. Kugamba emirambo egikunukkiriza mu 1000 n'okweyongerayo gyonna gyateerebwa mu mugga era gyonna ne gibeera ferried ne gijja wano mu Uganda. Era bannayuganda baasalawo okuyamba buyambi kugamba nti katukole ki katuziike bano abantu tubawe okuziika okw'ekitiibwa. So mu mbeera eyo kikulaga ekizibu ekyali mu Rwanda paka ssaawa zino olabira ddala nti no myaka 3 gyayitawo. Yes, bakulaakulanye. Rwanda is one of the fastest developing countries in the world, in Africa. Eri bulungi nnyo naye ate of course aftermath ekyaliwo naye ate of course tulina n'ekituyiga mu genocide eno nti omuzungu tabeera nno munno nnyo because genocide eyo yali egenda mu maaso. Abazungu naddala amawanga ago geefuula agaali gatamanyi ki kigenda mu maaso mu Rwanda. Genocide egenda mu maaso naye ensi yonna yeefuula eyali temanyi kikyali kigenda mu maaso. Era bwe tukomendingira abasajja ng'abanaggana abo baakasukayo troops zaabwe okujja ziprotectinga abantu mu Rwanda. Kwegamba African Union ye yagezaako akatono ke yali esobola okubanga eyamba ku Rwanda kyekyali kigenda maaso naye omuzungu yeefuula yali tamanyi kyekyali kigenda maaso. Ate nga wootunuulira ensigo eno ey'enjawukana naddala mu mawanga gano abatuusi n'abahutu yasigibwa abantu abajjanga ba colonialists abasajja abo bakyeruppe abajja ne babasigamu ensigo ne batandika osoosowaza tribe emu era mu abaasomako ku kye bayita the Rwandan Revolution yasookera ddala nga tetunnajja ku eno eya genocide yaliwo. Olabira ddala ki ekyabeerangawo mu ggwanga eryo. Waliwo abantu abamu ab'ekika oba ekikula kimu be baasoosowazanga okusinga abalala nga bano be balowooza nti be balungi, bano be balowooza be basobola okukulembera. Ekyaleetawo kyewaliise a deep escapement oba a deep division between the Tutsis and the Hutus. Baasoosowazanga nnyo abatuusi okusinga abahutu era abahutu beetunuuliranga nga kyewaliise a lesser race ekyabaleetera okubanga beevaamu ne bakola kye baali balina okukola. Bangi
bakwatibwa mulimu era n'abattibwa because tulaba RPF ennaku ez'ekikumi genocide yagenda maaso RPF ng'ekulembeddwa Paul Kagame. In fact by them bali mu Mirama Hills bali already bayingidde dda Rwanda bagezaako okujja ne balwana ne bagezaako okuba nga bakwata obuyinza nga ne balekeraawo kye bayita ne ba endinga kye twayita genocide mu mbeera eyo. So bino byonna bigenda mu maaso Abanyarwanda they were the common denominators of course era bangi nkugambye abantu abakunukiriza mu miliyoni namba baafa baayite basobola kubanga bakwata buli omu because eno genocide yali too heavy for them baayite basobola kukwata buli omu nti bamusibe. So that means justice was never something that you would get because justice oli yaligambye an eye for an eye wasso wange nange kansitegwe naye kasita genocide eno yaggwa Rwanda yajjawo kye bayita death sentence kuba balaba okufa kwali kungi okwali kubaddewo era Rwanda terina kalabba tosobola kuba ng'ottibwa kalabba olwo ne babalushinga kye bayita death sentence olwo bwe baamala ne bagezaako okukola kye bayita reconciliation kye bayita okusonyiwagana era bakwatako ba ring leaders abakulembera ekitta bantu ekyo beboka be bakwatako ne bacharginga naye abantu bennyini because for you to murder close to 1 million people that means the number should be approximate already equitable kitegeeza nti abantu miliyoni okufa mu kaseera akatono ennaku ekikumi abantu abalina okuba nga beetaba mu kubatta nabo baali badde bangi. So that means minimum you'd say a number of around 500,000 people or 600,000 people were guilty or were liable for genocide naye baali tebasobola kuba nga basiba buli omu. So baleetawo kye bayita reconciliation. Paul Kagame we yaleetawo enjogera yali egamba nti we tunaasaba abaali basse tetulina kye tusobola basaba kukola because they already did what they were supposed to do. It's you who was affected who can stand and forgive. Era baasaba abantu abaali battiddwako abaabwe basonyiwe era kati ogenda mu Rwanda osanga oli nga ye yatema muganda wo naye ng'ate alinaawo awo muli ba neighbors nga muli ba bulijjo. So that is really the power of reconciliation. Katusabe tetuddamu kulaba kintu bwe kityo si mu Rwanda mwokka naye mu nsi yonna wadde n'ekigenda mu maaso mu Israeli nakyo waali kiyise kitta abantu naye manyi the victors of the war the ones who decide how history is written. Mu mbeera eyo yennyini ziri eddakiika 19 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Mathew Kruhanga okyali ku Digital TV tukyakuwa amawulire agabadde gy'otabadde era tugezaako okuba nga tukuyamba okukola informed decisions at the end of the day. So Rwanda kwibuka at 30 katuveeko keeyo olunaku lw'eggulo twabadde mu Kabaka birthday run abantu ab'enjawulo mwebale kubanga mwazze wali e Buganda mu Lubiri olasa abasajja abantu bangi nga bulijjo mutera okubanga mukikola bazze ne mugezaako okubanga mujaguza obanga mukola Kabaka birthday run. Abantu bangi ababaddeyo wentandika okumenya amannya sijja kusobola naye of course twalabyeko onaalinnya nga naye waali nga omulaba awo Sangalyambogo of course ne Semakookiro Kabaka to be naye yabaddewo mu mbeera eyo Abuganda bonna mwebale okubanga mwavuddeyo ne mujja of course ne mujaguza mu mbeera eyo. So kyabadde kirungi nnyo abaddusi babadde bangi bakedde kwegamba kyabadde kusagambiza busagambiza essanyu lyabadde lingi wano mu Buganda. So ffe tulina kugamba bugambi awangale ayisa abasajja Magulu Nnyondo Ben Musota Kabaka Ronald Muwenda Mutebi twagala batusaba owangale nnyo. Okay nga tuvuddeko kaawo nga tumaliriza ebyadde maaso ebyadde bigenda nga tumaliriza amawulire gano waliwo no yellow fever vaccination egenda maaso oba bannayuganda mukimanyi ensangi zino tetukyetaaga kusasulira yellow fever vaccine edda twazisasuliranga ndowooza basasuliranga mitwalo nga 12 wali ku Novic Hospital naye kati government yasazeewo ekole public or mass vaccination against yellow fever. So ojja kwefunira kana akatabo ku bwerere bakuvaccinating ku bwerere naye obuzibu obuliwo ssaawa zino nti bannayuganda bakyali hesitant nnyo oba lwaki bannayuganda tebakyakkiriza mu kintu kyonna ekijja. Bannayuganda balaze nti bagaanye okubanga vaccinating against yellow fever. Kino nno kyavudde eri abantu abadde bakola vaccination zino nga bagamba bannayuganda temuvuddeeyo kwejjumbira nteekateeka eno bannange tubasaba
abagala okubanga naddala mu abagala okutambula ku mawanga oyetaaga okubanga olina yellow fever vaccine eno so genda bakuvaccinate ofuna akatabaako mangu osobole okubanga ogenda mu maaso tugendeko kondooza tumalirize story ne story eno ey'ebusoga olunaku wiiki eyewedde twalaba bambi okufa kw'omwami Waiswa Ramadhan ono nga muganda wa Abdul Katuntu MP ate munnamateeka mu mbeera eyo so twalaba ebigambo bingi ebyayogerwa ku kuziika kw'omwami ono era nga Waiswa Mufumbiro ono nga ye myuka omwogezi wa National Unity Platform yalina bingi byayogera ku mukolo ogwo naddala ng'agamba mulekeraawo kubanga amublaminga Kadaga ku biki ebigenda mu maaso bino nno yabyogera nga ne Speaker wa Parliament Anita Among naye waali mu ngeri eringa emusoomooza oba gye waligambye emugambako mu mbeera eyo kubanga yabadde asinga okwogera ku nsonga eno ey'okugamba nti omukyala Rebecca Kadaga y'omu ku bantu abagezaako okubanga bamulemesa embeera oba nga bamulumba kino yakyogerako ko ndowooza mujjukira ndowooza saali sabbiiti nga bbiri emabega Anita Among ng'ayogera ku nsonga zino so omwami Waiswa Mufumbiro yasinzidde wano n'ayogera ebigambo yadde by'amaanyi naye njagala nsooke mbibaplayingireko mubiwulize we tukomawo ne General Bigirwa Moses tujja kuba tutandikira ku nsonga eyo yennyini kiki ekigenda mu maaso mu Busoga region katuwulire omwami ono kyayogera Z'amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza seba bali wano abatayidi abasoga nenda okubebaza obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Kruhanga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera biyinza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga dyamba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba nti tuzira nguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu Busoga ebengedoosa kudoose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli ba Kadaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webaba emisango egiriwo mulobe kugisiba ku Kadaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba Honorable Anita Among toyirabuka endikukuvumamu kazoyewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Alex Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo Mama Kadaga muleke kola mirimu gyo mukubule sente mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaaku mbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe mulikubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abatayidi. Ladies and gentlemen, we'll be right back.